Weewaawo tendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okubeera nga n'olunaku olwaleero tukyasobolera ddala okukwatulira ddala nti Yesu ye Mukama era nga bulijjo wamanya mazima kene ng'era tugenda kuba tweyongerayo n'amasomo gano ag'enjawulo ge tugenda mu maaso n'okuba nga tukwasaganya kuviira ddala mu kitabo kino eky'Abefeso nga tutunuulira ssuula ku ssuula lunyiriri ku lunyiriri okubeera nga tunogaanira ddala ensonga era nga n'olunaku olwaleero njagala tubeere nga tugendera ddala maaso n'okuba nga tutunuulira Befeso essuula ey'okubiri kaakano nno olunyiriri olwokusatu oba akatundu akasembeyo ddala mu lunyiriri olwokusatu era nga nako tugenda kubeera nga tutunuulya omutwe gwe tugamba nti ne tubeera nga obuzaalirwana abaana ab'obusungu ne tubeera nga olw'obuzaalirwana abaana ab'obusungu so ngenda tandika nga nkusomerako okuva ddala mu lunyiriri olusooka paka olunyiriri olwokusatu otegeere ddala wa obubaka buno gye buviira ddala kubeera nga ozimbibwa ddala bulungi mu nsonga eno twagala ogenda mu maaso n'okuba nga tunogaanira ddala ekwata ku bulamu bw'Abefeso wamu ate era ne ku bulamu bwaffe etandika ng'egamba era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe egy'ensi eno bwe giri okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira era naffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba okw'omubiri gwaffe nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala era ne tubeera nga olw'obuzaalirwana abaana ab'obusungu nga abalala so zezo nno ennyiriri esatu esookera ddala naye twagala okubeera nga obudde bwaffe tubuzimbira ddala obanga tubutambuliza ku kitundu ekisembeyo ddala eky'olunyiriri olwokusatu okuva mu kitabo kino eky'Abefeso essuula ey'okubiri so tugenda kuba nga tutunulya ensonga za mirundi ebiri ensonga esookerya ddala ne tubeera nga olw'obuzaalirwana abaana ab'obusungu ate era ng'ensonga ey'okubiri gye tuyita nga abalala so okutandika kw'ensonga esookera ddala gye tuyita ne tubeera nga olw'obuzaalirwana abaana ab'obusungu kwe kubeera nga tutegeera ddala nti okwogera kuno kugoberera ebyo Pawulo byali amaze okuba nga ayogera mu lunyiriri olusooka n'olwokubiri wamu ate n'olwokusatu ekitundu ekisookera ddala naye ate era ensonga endala gye tulaba mu lunyiriri luno olwokusatu akatundu akasembayo kwe kubeera nga tulaba amasomo amakulu ag'emirundi ebiri essomo erisooka essomo lye tuyita olw'ekikula olw'ekibi ekyasaasaanira abantu bonna olw'ensonga nga ekyo tukirabira ddala okuviira mu ebyo ebigambo omutume byakozesa bwe yagenda mu maaso okuba nga agamba ne tubeera nga olw'obuzaalirwana so kati ensomesa y'okubiri gye tulaba ensomesa gye tuyita ey'obusungu bwa Katonda so kye tugenda okuba nga tukola tugenda kuba nga tukwasaganya ensomesa ezo z'emirundi ebiri emu ekwata ku kibi endala ekwata ku busungu bwa Katonda mu bino bye tuyina ano mu Befeso essuula eno ey'okumeka ey'okubiri olunyiriri olwokusatu naye tujjukire bulungi okuva mu bye tusomye entandikwa y'okuwandiika okw'omutume Pawulo atandika mu lunyiriri olusooka paka olwokusatu mu ssuula ey'okubiri nga atandika nga asookera ddala tatandika nga atulaga bulungi obw'ekisa kya Katonda wabula atandika nga akola ki nga atulagira ddala okugwa kwaffe atulagira ddala obunaku bwaffe atulagira ddala obwereere bwaffe atulagira ddala okwonooneka kwaffe okukyama kwaffe kubanga eyo y'ensonga enkulu ennyo ne mu bulamu obw'ensi leero tukirabye nti omuntu yenna atasoose kwekebeza kutegeera obulwadde bw'ayina ne bw'oba bumugambye nti onaamu eddagala ery'obulwadde obumuluma oba obulwadde bw'ayinza okuba nga alina mu mubiri omuntu oyo eddagala ayinza olitwala mu mbeera ey'okujereegerera oba ey'okusaagirira oba obutafiirayo ddala nti ero olunaku olwaleero abasawo bonna abasinga babeera nga tebannaba kugaba bujjanjabi bonna basooka ne bagamba ogende ogibweko omusaayi okeberebwe bazuule kiki ekiri omwo omusaayi gwo kiki kye bayinza okuba nga bagenze mu maaso n'okuba nga balaba bwe bamala okubeera nga bamaze okuba nga bakuggyako omusaayi
ne beekebejja results ne zikomawo. Results ezo zikuweebwa n'ozitwala eri omusawo. Bw'ozitwala eri omusawo n'akunnyonnyola ekiba kisangiddwa mu musaayi gwo. Singa nno osangibwa nga olimu obulwadde obw'amaanyi oba n'ozuulibwa nga tugambe oteereddwa mu sikaani, ebivudde mu sikaani ne biraga nti embeera yo tereeta ssanyu, olwo ogenda okubeera nga ogambibwa okubeera nga oweebwa obujjanjabi obwo tobutwala nga bwakubalaata oba tobusaagiramu, wabula obutwalira ddala okubeera nga nsonga nkulu nnyo nyini ddala. Ensonga lwaki tugamba nti tugwanidde oba kirungi nnyo ffe okusooka okutegeerera ddala embeera yaffe ey'okubeera nti tuli aboonoonyi abayeekera, oba tusobola okugamba nti mu kikula kyaffe ekya bulijjo, engeri gye tuzaalibwamu ffenna mu nsi, tuzaalibwa nga tukontana ne Katonda oba nga tuwakanya Katonda, era ensonga ezo ziviirayo ddala bulungi ne mu Balumi essula eyokusatu. Pawulo yali awandikira Abalumi abalaga nti tunaagamba kikaakano nti ffe tulina omuntu yenna gwe tusinga, ffe Abayudaaya, n'alaga nti weewaawo tewali omuntu yenna gwe tusinga, kubanga ffe Abayudaaya ne bannaggwanga ffenna tuli wansi w'amaanyi ag'okwonoona. Era n'alagira ddala nti teri n'omu ku bo eyali anoonya Katonda, teri n'omu ku bo eyali ategeera, teri n'omu ku bo eyali asanyukira mu bya Katonda. Okwo bw'oteeka ne Zabbuli eya 5:5 Dawudi ng'alaga nti mu kwonoona mwe yazaalibwa. So obukulu bw'ensonga bwe bw'okutegeera nti teri n'omu ku bantu abazaalibwa mu nsi muno asobola okweyogerako ng'agamba nti bannange nze ndi mulungi nnyo, nze nsaanidde, siinaako. Abamu balina n'olulimi olugamba nti nze nakyamawo. Oyinza okuba nga tewakyama mu ngeri y'omubiri, naye omutima gwo oli mwonoonyi. Yeremiya 17:9. Era Bayibuli etulaga mu Balumi 3:23 nti ffenna twayonoona ne tulema okuba nga tutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Era Bayibuli egenda ddala mu maaso n'enyweza nti olw'empeera y'ekibi abantu bonna bafunamu kye tuyita okufa. Ate era bw'osoma Balumi essula ey'okutaano olunyiriri lw'e12 yo egenda ddala mu maaso n'eragira ddala obuvo bwaffe obw'okubeera nti obusungu bwa Katonda bwe bwali bugenze mu maaso n'okuba nga butulindira. Mu ssuula ey'okutaano olw'e12 n'alaga nti n'olw'ensonga eyo ekibi kyayingira mu nsi olw'okuyita mu muntu omu, era okufa okuyita mu kibi, era okufa ne kusaasaanira abantu bonna kubanga bonna bayonoona. Teri azaalibwa mu nsi asobola kubeera nga yeewaayiriza ng'agamba nze seetaaga bulokozi. Kiringa omuntu agamba nti waliwo ekirime ekiri awo nga kyo tekyetaagako mbeera nnungi ey'obudde oba tekyetaaga ku mazzi. Ekiriwo ekyeddala, buli muntu azaalibwa mu nsi, oba mwana wa muzungu oba mwana wa muddugavu oba wa mugagga oba wa munaku, ffenna tuzaalibwa n'ekikula eky'obwonoonyi. Ensonga lwaki olunyiriri lw'e14 lulagira ddala ensonga eyo y'emu nti leero kyobula mu nsi abakulu bafa n'abawere bakola batya? Bafa, kubanga Bayibuli eraze nti ekibi kyayingira mu nsi okuyita mu muntu omu, era okufa olw'ekibi, era okufa ne kusaasaanira abantu bonna mulimu abakulu n'abato. Waliwo abakaaba nga bagamba kabadde kakyali kato, koonoonyi abadde wa myaka emeka, nti abadde mu myaka 3, abadde mu myaka emeka, wa myezi 2, bwe bityo. Naye kyonna nga bwe kiri, tusobola okugamba teri muntu n'omu ku ffe agwanira kirungi kyonna mu maaso ga Katonda. Era Balumi essula ey'okutaano olunyiriri lw'e12 n'olunyiriri lw'e14 zonna zinywereza ddala bulungi nti abaana bonna ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Adamu baazaalibwa mu mbeera ey'okugwa. Mu butonde bwabwe baazaalibwa mu mbeera ey'okugwa. Ensonga lwaki Balumi 3:23 egamba nti bonna baayonoona ne balema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Muntu omu yekka eyayambala omubiri mu nsi muno ataazaalibwa ng'alina ekikula eky'obwonoonyi, ng'oyo si mulala wabula ye Mukama waffe Yesu Kristo, eyazaalibwa mu ngeri ey'ekyamagero eky'amaanyi olw'omwoyo omutukuvu, nti ye okuzaalibwa kwe tekwalinganga okuzaalibwa kwaffe ffenna. Okuzaalibwa kwe kwali okuzaalibwa okw'omwoyo omutukuvu. So teyagabana ku kikula eky'obwonoonyi
teyagabana ku kikula eky'obwonoonyi. Ekyo ne kyokka kimuteera ddala mu kifo eky'okubeera nga yekka asobola okulokola. Teriyo asobola kulokola. Maama Maria talokola, eyo gw'empulira abamu gwe boogerako. Bapapa tebalokola. Essaala z'abagenzi tezirokola. Essaala z'abatuukirivu tezirokola. Teriyo kanisa erokola. Omulokozi ali omu ye Yesu Kristo yekka. Tewaliwo ssente zosobola kuwaayo zisobola kulokola. Tewaliwo oba kugaba kusobola gamba nti nagabira ekkanisa ettaka olunaafuna obulokozi. Teriyo bikolwa, kubanga Isaaya 6:6 lugamba nti ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu maaso ga Katonda mpitambi, biziina biki byerere. So tewaliwo muntu yenna asobola kubeera ng'akola ki atulokola wabula Mukama waffe Yesu Kristo yekka. So bwekanya Befeso 2:3 noyikanya ebigambo bya Pawulo byayogera ng'alaga nti naffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba okw'omubiri gwaffe nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala ne tubeeranga olw'obuzaalirwana abaana obw'obusungu. Pawulo kyanyweza si kirala nti ebibi ebyo bye twatambulirangamu edda twegomba ensi tugoberera omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga ne tubeera abaana abajeemu, tubeera nga tunoonya okutuukiriza okwegomba okw'emibiri gyaffe n'ebirowoozo byaffe. Ebyo byatuleetera embeera ey'okubeera nga tubeera abaana ab'okulaba obusungu obuva eri Katonda. Wabula kyenjagala era ojjukire ti Pawulo waliwo awandiika nga ayogera ku ebyo ebyali mu nnyonnyola edda, ate era n'annyonnyola era n'awandiika nga alaga ebyali binnyonnyola Abefeso edda, wamu n'okulaga ki kaakano kye balina olw'ekisa kya Katonda. Nti okuwandiika kuno bw'oli engeri gye kwakolebwamu kulaga obulamu obukadde ne kulaga n'obulamu obujja. Obulamu obukadde bwatuleetera okubeera nga olw'obuzaalirwana tuli baana ab'obusungu. Olw'ekisa kya Katonda kaakano tetuli baana ab'okulaba obusungu bwa Katonda. Nina essomo linakolako edda era olaba ano nga likomerawo ddala lye tuyita nti twalokolebwa okuva eri Katonda na Katonda ku lwa Katonda. Byebyo byonna byolabira ddala waneeno. Tetulokolebwa mu busungu bwa muntu mulala, tetulokolebwa mu busungu bwa Sitaani, wabula tulokolebwa okuva mu busungu bwa Katonda, kubanga lubereberye Adamu ne Kaawa baayonoona. Tebaayonoona eri musota ogw'abalimba oba Sitaani, wabula baayonoona eri Katonda eyali abawadde ebiragiro ebyokakasa nti tebakola kino tebakola kiri, wabula bakola ebiri ebikola ki ebisigadde. Lubereberye essula ey'okubiri olw'15 paka olw'17 wamu ne lubereberye olusookera ddala lubereberye essula ey'okusatu olusookera ddala paka olw'6. So bwe twogera ku busungu, ekigambo obusungu mu Lyonaani ky'ekigambo kyekimu ekitegeeza okuwolera eggwanga oba ekitegeeza era ekigambo kyekimu obusungu. Mu Luganda ebigambo bino nno bitono. Era bw'oba otunuulidde ekkanisa leero weeri yonna mu bugazi bwayo, abantu abasinga tebaagala kuwulira ku kigambo kino ekiyitibwa obusungu, era nga bagamba oyo si Katonda wange, Katonda wange kwagala, Katonda wange busaasizi. Naye ssebo n'ennyabo nga twogeraku ebyo byonna bye tutasobola kuwakanya, kikulu nnyo okubeera nga tetukwata bitundutundu ate ne tuleka obubaka obulala. Katonda tali kwagala na busaasizi bwokka. Ensonga enkulu gye tulina okuba nga tutegeera ti gwenna ayagala okubeera nga otandika n'okwetegeera n'otasooka kutegeera Katonda yaani, ojja kumaliriza nga weegulumiza ate Katonda n'omudibya oba n'omuteeka wansi. Engeri entuufu ya Bayibuli tugwanidde okutandika nga tutegeera oba nga tusoma Katonda yaani. Bwe tumala okutegeera Katonda yaani, olwo tujja kwetegeera ddala nti ffe abalina okwedibya, ffe abalina okwessa wansi ne tugulumiza Katonda. Enjigiriza ezisinga mu kanisa ziwanika nnyo omuntu olw'ebikolwa bye, olwa famire gy'ava n'olw'endabika ye. Oyo n'abeeranga atagwanira bulokozi bwonna. Naye bw'oba otandise ne Katonda yaani nti mutukuvu, mutuukirivu, mulamuzi, wa kisa, asala omusango,
ojja kizuulira ddala nti si gwe agenda osala omusango naye agenda ogukusalira. Ate bw'otuula wansi w'ekigambo kye si kyoleeta mu musango wabula kye kikuleeta mu musango. Si gwe asalawo ekirungi n'ekibi, Katonda y'asalawo ekirungi n'ekibi. So mu kuba nti Katonda ffe mutukuvu mutuukirivu ate mwesigwa wa mazima wa bwenkanya, tasobola kuganya kibi kutambulira awo nga tekigenze mu maaso n'okubeera nga kikola kitya nga kibonerezebwa. Bw'oba osomye Baluumi essuula eyokusatu olunyiriri olwabiri mu ennya paka olwabiri mu omukaaga lunyweza ebigambo bino wammanga bye njagala twetegereze. Lugamba nti naye baaweebwa obutuukirivu bwabuwa olw'ekisa kye, olw'okununulibwa okuli mu Kristo. Kati ffe leero tuwona obusungu bwa Katonda si ku lwa bwereere, naye waliwo okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Wabula okusonyiyibwa kuno okubanga tetulaba busungu bwa Katonda, Bayibuli etulaga nti tuweereddwa olw'ekisa kya Katonda, tununuliddwa mu busungu obwo olwa25 Katonda gwe yassaawo okuba omutango. Tetwasonyiyibwa ku bwereere, waliwo eyayiwa omusaayi ku lw'abo aboonoonyi. Lwaki? Olw'obutuukirivu n'obutukuvu bwa Katonda n'obwenkanya bwa Katonda. Ekibi nkugambye tekisobola kuyisibwako maaso ne kigenda nga tekibonerezeddwa. So ebibi byaffe obuzito bwabyo bwo bwonna omusango ng'otaddeko obuzito obw'okubonerezebwa bwonna bwazingibwa ne buteekebwa ku Yesu Kristo. Kubanga ffe ku lwaffe aboonoonyi abaazaalibwa n'ekikula eky'obwonoonyi twali tetusobola kubeera nga tukola tutya nga twesasulira oba nga twefuukira omutango oba nga tweweerayo omutango, wabula Katonda yassaawo Yesu Kristo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe, okulaga obutuukirivu bwe, olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda Katonda nga agumiikiriza. 26 okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino alyoke abeere omutuukirivu era awa obutuukirivu akkiriza Yesu Kristo. Ensonga ezo nkulu nnyo zakuba nga zikola zitya nga zitegeeribwa ddala buki bulungi, nti omuntu atazitegedde ssebo ne nnyabo atandika okulowooza nti Katonda tasobola kubeera wa busungu, Katonda tasobola kubeera wakola ki, tasobola kubeera nga ayiwa obusungu ku bantu. Bayibuli eragidde ddala bulungi. So ensonga zino tugwanidde okuba nga tuzikwataganyiza ddala bulungi, wamu n'okutegeera nti obusungu bwa Katonda bukwatagana n'ekyo kye tuyita obutuukirivu bwe. Bwe twogera ku busungu bwa Katonda bukwatagana n'ekyo kye tuyita okunyiiga okw'obutuukirivu bwa Katonda eri ebikolwa byonna ebitali bya butuukirivu. Nti Katonda obusungu buvaayo olw'okuba nti mu butuukirivu bwe anyiigira ebikolwa byonna ebitali bya butuukirivu oba ebitali bya butukuvu, kubanga mutukuvu. Kakulu nnyo kakutegeera, era tusobola okunyweza ne tugulaga nti obusungu bwa Katonda tebuwakana na kikula kya Katonda, nti kubanga Katonda mutuukirivu ate era mutukuvu, y'ensonga lwaki anyiigira oba alamula ebikolwa byonna ebitali bya butuukirivu oba obutukuvu. N'olw'ensonga eyo bwe twogera ku ssomo ery'obusungu tetutegeeza nti Katonda amala ganyiiga essaawa eno essaawa eri n'agenda mu maaso okubeera nga ayiwa obusungu bwe. Wabula kye tutegeeza kye kino nti bwe twogera ku busungu bwa Katonda tebusobola kwewalika eri okweyongera okw'ebyo ebiwakanya obutuukirivu bwe. Nti leo bw'olaba n'ebintu ebiri mu nsi, simanyi bano ba homosexual, abasajja abagane basajja bannaabwe, abakyala abagane bakyala bannaabwe, abakozesa ebisolo, abatemula abantu, abenzi, abakaba n'ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa, nga Bayibuli etulaga nti tebisanyusa eri Katonda, byo bikuza bukuzi busungu bwe eri abo bonna abenyigira mu makubo ag'amakyamu. Tujjukireko bulungi olw'okwonooneka okw'abantu lubereberye essuula ey'omukaaga, ey'omusanvu, ey'omunaana, tulaba Katonda nga asaanyaawo abantu b'omu biro ebya Nuuwa n'amataba
era n'asindika amataba agaali gategeeza okulamula kwa Katonda eri entambula enkyamu ey'abantu. Tulaba mu lubereberye 18:19 Katonda ng'asaanyaawo Sodoma ne Gomora olw'ebikolwa ebyo ebitaali birungi mu maaso ge, abasajja okwagalana ne basajja bannaabwe nga baagala n'okukozesa zimalayika za Katonda. N'endagaano empya eragira ddala obusungu bwa Katonda nga butambuliramu luuyi ku luuyi n'okusomesa okw'ekisa kya Katonda, omukwano gwa Katonda n'obugumiikiriza bwa Katonda. Gwe lowoozaamu ku bino wammanga. Bw'oba osomye Baluumi essuula esookera ddala olunyiriri olw'18 paka olwabirega, kubanga obusungu bwa Katonda bubikkulibwa okuva mu ggulu ku butatya Katonda bonna n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziiza amazima mu butaba na butuukirivu. Olwabiri, kubanga ebya Katonda ebimanyika birabika eri bo kubanga Katonda yabirabisa. Olwabiri, kubanga ebibye ebitalabika okuva ku Katonda ku kutonda ensi birabikira ddala nga bitegeererwa ku bitonde, obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe, babire nga tebalina kyakuwoza. Era bw'osoma ne Befeso 5:6 nalwo olunyweza nga lulagira ddala nti weewaawo tewali muntu yenna agwanidde kubanga akola ki? Nga alimbibwa. Omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo kubanga kisoboka, wabula bagamba osobola otambula nga bw'okola ki? Bw'oyagala. Teri akugambako ezadde emyaka 18, ani akubuulira nze ndi mugezi, simanyi nze siri fala. Waliwo olulimi olwaki olulaga abantu okubeera nga weewaawo baagalira ddala okuba nga balaga nti obulamu bwabwe basobola okukola kye baagala. Beregamba nti kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Olw'ebyo ebiriwa Bayibuli yali yatandisa dda obiraga mu lunyiriri olwokusatu nga Pawulo yali agenda amaaso n'agamba naye obwenzi n'obugwagwa bonna n'okwegomba n'okwogerebwa tebyogerebwako mu mmwe nga bwe kigwanira abatukuvu, newankubadde eby'ensonyi, newankubadde ebinyumizibwa eby'obusiru, newankubadde okubalaata ebitasaana, naye waakiri okwebazanga, kubanga ekyo mukitegeerere ddala nti tewali mwenzi oba omugwagwa oba eyeegomba ye oyo asinza ebifaananyi alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Bikulu nnyo ebyo byakutegeerebwa, era oba ogasseko ne Befeso ne Yokaana 3:6 eraga ekirindiridde abo bonna abakola ki? Abagaana enjiri. Bayibuli eraga nti webeeteenenya obusungu bwa Katonda busigala ku bo, ate era y'ensonga yemu gy'olaba mu Basessaloniika 1:8 paka 9 nti eri abo abagaana enjiri obusungu bwa Katonda bubalindiridde. So nga tusembirye okumaliriza, kikulu nnyo okubanga tutegeera nti edda Abefeso, Pawulo n'Abefeso wamu naffe twali baana ba busungu, era bwe bwali butulindiridde nga bwe tuli mu Befeso essuula y'okubiri era ng'era bwe tulaba ne mu Tito essuula ey'okusatu olunyiriri olwokusatu ne mu Peetero esooka essuula ey'okuna n'olwokusatu nti mu kuba nti twali twazaalibwa mu kibi ekyo Katonda kyakyawa ffe abaali bagenda okulaba obusungu bwa Katonda. Naye ku ngeri Pawulo gy'awandiikamu Befeso eno essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu eragira ddala nti twanunulibwa okuva mu busungu bwa Katonda, era ekyo tukyebaliza ddala nnyo Mukama waffe Yesu nti olw'ekisa kye kaakano tugenze maaso n'okuba nga tununulibwa okuva mu busungu bwa Katonda. Bw'osoma Abasessaloniika 1:10 etulagira ddala nti Kristo atununula mu busungu bwa Katonda, era y'ensonga gy'olaba mu Basessaloniika 5:9 eraga nti Katonda teyatuteekerateekera kulaba busungu bwe. Barumi 5:9 paka 10 etulaga kuyita mu ssaddaaka eya Kristo Yesu twanunulibwa okuva mu busungu bwa Katonda. So kino kye tutegeeza bwe tuba tugamba nti tununuliddwa okuva eri Katonda, oba mufunzo ogamba nti tununuliddwa okuva mu busungu bwe obw'obutuukirivu. So bw'oba otunulidde ate ekitundu ekisembayo mu Befeso eno kye twalabye ng'abalala Pawulo anyweza ensonga eno olw'okuba nti waliwo ekyakituuse ekyali ku Befeso ekyabannyonnyolanga edda nga singa tekyali kino kati kye bali mu Kristo Yesu,
ekyo ekirindiridde abalala bonna abatali mu Kristo Yesu kyekyali kirindiridde Abaefeso. Era twebaza singa tekyali ekisa ekyokulonda n'okwawula okwa Katonda, naffe twandibadde nga abalala, era ekyalibadde kitulindiridde si kirala bwe busungu bwa Katonda. Mikwano kikulu nnyo otegeera okwandika kwa Pawulo kuno bwe yali awandiikira Abaefeso. Ensonga enkulu bw'ayingizamu ensonga ey'abalala kwe kulaga nti si bo bokka be baali aboonoonyi, wabula nga bwe baali aboonoonyi ate abalaga n'abalala baki boonoonyi. So ensonga eno ewandiikibwa yali tekoma ku Baefeso bokka, wabula ezingiramu omuwandiisi, ezingiramu naffe abasoma ebbaluwa eno oluvannyuma lw'emyaka 12. So Pawulo alaga nti obusika buno obw'Abaefeso obw'okwonoona bwali busika obw'abantu bonna, obutambulira ku bantu bonna. Gwe lowoozaamu ku bino nti singa mu byaddala tekyali mu kuba nti abantu bano baali balondebwa Katonda nga Abaefeso emunnya bweragira ddala, ani yandisobodde okwereeta eri Mukama waffe Yesu Kristo? Kubanga yennyini ayogera mu Yokaana 6:37 ng'agamba abo kitange be yampa banajja gye ndi. Kitegeeza abatamuweebwa kitaawe tebasobola kujja. Y'omu yayogera mu Yokaana 6:64 n'agamba teri n'omu asobola kujja gye ndi okuggyako nga waluddwa kitange. Ekitegeereza ddala nti teri muntu eyazaalibwa mu kwonoona kuno oba mu mbeera ey'okugwa alina obusobozi okwagala Kristo n'enjiri ye. Ekyo kikolebwa Katonda mwena yekka agendera ddala mu maaso n'okubeera nga aleeta abo abakyawa Kristo okujja eri Kristo. Bikola 13:48 eraga nti abo abaali bateekebwa obulamu obutaggwawo bwe baawulira enjiri ne bakola ki? Ne basanyuka. Era bw'osoma Timoseewo 2 essuula 10, Pawulo alaga nti yabonaabona ebintu byonna olw'okwagala abo abalonde ba Katonda bafune obulokozi obuli mu Kristo Yesu. So bino byonna mikwano byatulagira ddala owatali njiri abantu bonna baana bakulaba busungu, wabula okuyita mu njiri Katonda ayita abo bonna byalonda okuwa Mukama waffe Yesu Kristo. So bwe tugamba nti ne wano tulokoleddwa lwa Katonda, kyekyo Tito 3 kyeraga nti yatulokola lwa bikolwa byaffe birungi wabula olw'obusaasizi bwe. Balumi 5:6-8 nti ne bwe tuba tukyali boonoonyi Kristo yafiirya aboonoonyi. Balumi 8:1 nti kaakano tetuliiko musango, nti ffe abaali aboonoonyi ate twali tetusobola kwenunula wabula Katonda mwene yatwenunulira, ate okuva eri ye twali tugenda okulaba obusungu. So bw'olowooza ku Efeso 2:3 mu butuufu olabira ddala nti okulonda kwa Katonda si kwa bukwakkulizo, kubanga singa kwali kwa bukwakkulizo teri n'omu ku ffe eyandiiseewo. So eri abantu bonna abatanaba kubanga balokoka, enjiri gye bagwanira okuwulira enjiri y'okutegeera nti nga bakyali wabweru wa Kristo Yesu, obusungu bwa Katonda busigala nga buli ku bo, era bagwanidde okubeera nga bakoowoola erinnya erya Mukama Katonda waffe okufuna obusaasizi bw'okuba nga basonyiwa ebibi byabwe. Owatali ekyo obusungu bwa Katonda busigala ku bo. Bayibuli eraga obulamu obw'Abaefeso obutegeeza nti waliwo abalinganga Abaefeso kaakano be bakkiriza, ate ne waliwo beerawo n'abo abatalinganga Abaefeso, ekitegeeza abo abakyatambula nga bagoberera ensi eneyagwa, nga bagoberera omukulu w'obuyinza w'omu bbanga, nga baana bajeemu, nga batambula nga batuukiriza okwegomba okw'emibiri gyabwe, nga bakola n'ebyo eby'okwegomba okw'endowooza zaabwe. Era ekibalindidde si kirala bwe busungu bwa Katonda. Enjiri yokka esobola okubeera nga ereeta enjawulo, okubanga abantu bategeera obutuukirivu n'obutukuvu bwa Katonda, era ne babeera nga bayita erinnya erya Mukama Katonda waffe nga bamaze okutegeera obukulu obw'ensonga ebalindiridde nti balina okuwa embalirira ey'obulamu bwabwe. So Mukama waffe anabakkiriza tunaatandikira ano nate okubanga ate tulaba ekinyusi kaakano ekyaviirako Pawulo okwogera ebigambo byonna byayogera ng'abyogera mu biro ebyayita, ng'era bw'oba wekkaanyiza olunyiriri olwokuna olw'Abaefeso essula y'okubiri agamba nti naye Katonda kubanga ye mugagga ow'ekisa olw'okwagala kwe
okungi kwe yatwagala ffe. So abaali bagwanira obusungu bwa Katonda waliwo Katonda kyatukolera, ng'era ekyo tujja kuba nga tukiraba kyekyaviirako Pawulo okwogera biri byonna by'adde ayogera nga byogera mu biro ebyayita. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna, era mbasaba okweyongerera ddala okwekkaanyiza ddala ebyawandiikibwa gwali mu kanisa nga bajabula bujabuzi, ng'ekigendwa kya kulindira kabbo oba ekigendwa kya kumanya mmeka eziri mu kabbo, nga tewali okusomesa kwa kuweerayo ddala budde eri ebyawandiikibwa. Nkwagabwa noonya ekkanisa owali abasajja si bakazi wabula abasajja nga beeweereddeyo ddala okuba nga bannyonnyola obukulu obw'ekigambo kya Katonda. Amiina.